kusavinga mwebale kuli kyakulya weekiri. Tuli mu ssaawa za kusiibulukuka era nga omukolo guno ogw'okusiibulula abayisiraamu guli ku kitebe ekikulu eky'ekibiina ki National Unity Platform nga gukuliddwamu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu aka Bobi Wine. Asazeewo olwaleero abayisiraamu bano abasiibululire ku kitebe eky'e Makerere Kavule, ekitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform. Namungi w'omuntu azze okubeera nga asiibulukukirako wano ku kitebe ky'NUP olw'omukwano gwe balina eri Kyagulanyi Robert Ssentamu, era bwe bategedde nti yagenda okubasiibulula olwaleero tebalutumidde mwana nga banguyeeko ne babeera nga beeyuna omukolo guno era ne basobola okusiibulukukako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Embeera eno Kyagulanyi Robert Ssentamu agikola buli luvannyuma lwa mwaka, buli kisiibo ekibaawo aba ateekwa okusiibulula abayisiraamu oluvannyuma lw'okubeera nti naye yakulira mu famire y'abayisiraamu era nga yajjayo n'erinnya ya Swaibu. Kyova olaba nti obuyisiraamu paati ku bulamu bwe era abayisiraamu abarespectinga nnyo ng'omuntu omulala yenna bw'orespectinga eddiini gy'olinako akakwate konna. Kakati ensonga eyo lwaki asazeewo n'agamba olwaleero abasiibululire ku kitebe ky'ekibiina ekikulu ekya National Unity Platform. Bannyinaffe eyo ye layini eyaabwe, eno layini ate baganda baffe bonna balina okulya ku kamere, balina okusiibulukuka. Bano bonna bamaama kakati ate tugenda kugendako ku sajja eri naye nga ne sajja eno layini eyo nga bwe mugiraba eyo yonna esimbye erina okufuna ku mmere okusiibulukuka. Kati sayidi eno ye y'abaami nabo bali mu kusiibuluka. Abamu mbwe nga mukwata sowaani nnene eri abakazi nga byeyo sowaani emu mwe mukwata ne gundi. Pulezidenti bw'aba asiimye tebiriimu sosolizimu. So bwe tutyo bwe tuli yes abali ku Mapu Media TV kale mukwano banne mwebale tubeerawo muno. Amina banne musiibulukuke bagamba wano buli omu kyayagala kyafuna. Abategesi kyayagala kyafuna, ow'ettooke lyafuna, fe abalwadde abali enkuuta gyafuna. So eno gye bayita gundi bagitamanya bufe teekako ettooke. Nze nasiramusa akawungezi kale Katongo bulijjo si gwe Julius Katongo wetutyo bwe tuli embeera abantu bali mu kusiibulukuka. Okusiibuluka bakuyita batya mu Luzungu? So embeera bwetyo bweri tugenda kuba tuyitamuko. Assalamu alaikum. Ibada. Nsonga gye bayita ibada. Abasiraamu era ffe tugamba pulezidenti barakallahu fikum wa jazaaka khayr. Ate nammwe Mapu Media okubeera nga ensimu litegeeza ebigenda maaso twagala mulamangaani yaffe ebikolwa byaffe twekube mukuba tubeere nga tubeera
okuweereza abaffe tukwatagana n'ensi nga tubirwanirira n'okuvumirira ebintu integrity discipline enneeyisa yaffe obadde mu Ramadan esigale ng'etambula bwetyo era twagala okusaba abaddu ba Allah bonna okwongera okusabira eggwanga lyaffe Uganda mu Ramadan eno mu nnaku zino entone zisigaddeyo tugenda mu kiseera ekya Laylatul Qadr. Laylatul Qadr kusaba ku lunaku olwo buli musiraamu oyo waleke tugambe ekimala kimala obukulembeze obw'emyaka 4 tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abukomye twagala nga mu kiseera kya Laylatul Qadr tusabe malayika bajje batutaaseeko obufugabbi batutaaseeko enkola ey'obututu enkola ey'okutemula abantu baffe enkola ey'ekiwamba abantu baffe tusaba bonna bonna buli omu bwasobola wanika emikono wanjagera wesiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obukulembeze obulungi obugenda okubeera nga buweereza abantu baffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh taala naye bannange nemmere egenda kuntegeza Isiramu Waalaikum salam. Ekiri wano teri miggo emmere pulezidenti gy'asambize si ya kibooko mpozzi baabasanviire ne babakuba bakuba enome wali omukugo nti abasiraamu olange bwe tewagenze ekkolero luli baabakuba luli abasiraamu bagenda ekkolero ne babakuba nga webimanyi haji ogambo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amina inshallah. Irembere isawa ya kusibuka baba alamu waliwo baganda babalagire emmere yabamala eno yonna bayinigiremu bamulaba nga nsikidde mbanvuddeko olunaku olwaleero kuva ku makya tuli mu kukola ng'esanyuso. Salamu alaikum. Wasiibye webale kusiiba olina ekifuude gwe neneesiibirikuke oli ku Map Media TV haji ogambo amanya Saaziri Jagwe mwenna muli basanyufu kiki ali tuli awantu awatuufu osanga omusiraamu nga wagira Museveni omuyita muganda wange kiyawuya kubanga ekyo kyekimu ekiganda okuwagirwa bale kusiiba bannange layibu nga nfanvu kamale okuyitawo byonna bakyafuna byonna ngezaako okufuna wano layini nga mpanvu onootuuka ddi esole tugenda kuteeka emmere y'abantu emitwalo 9 bagambe muzza abantu emitwalo 9 ekitegeeza emmere y'abantu emitwalo tugenda kukutula ddala oli ku Map Media TV onojja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam webale kusiiba. Alhamdulillah. Ogenda kusiibulukuka. Tuli basanyufu nnyo pulezidenti kyatukoledde. Abalala bagabana mbooko naye ffe tuli wali abagabana embooko bagenderi bagabana mbooko naye alhamdulillah tuli bulungi. Isaba nnyo bannange oli ku Map Media TV embeera abali sayidi eno bo bali mu kulya abatudde sayidi eno bo bali mu kulya ate sayidi eri waliyo abakulu sayidi eri njagala kubawa okuna emmere n'okuna amazzi n'okuna soda n'okuna n'akatunda waliyo abakulu naye ndowooza tujja kanuyozaamu kamera
Embeera bw'etyo ekyagendera ddala mu maaso ng'abasiraamu basiibuluddwa ku kitebe ky'NUP. Obalaba buli muntu musanyufu bya nsusso kubanga bali mu kifo ekituufu. Bagamba nti bw'ojja ku kitebe ky'NUP obeera oli waka era ly'essanyu ly'olaba ku buli mumwa gwa muntu ali awo akamwenyumwenyu ka kika kya waggulu nnyo. Basinziira ku bannaabwe be bayise Kololo okugenda okusiibulukuka olwayingidde okufuna ekyokulya, amagye ne gazingako ekisaawe ne galyoka gasabula bali embooko nga beebuuza nti kati watuyitidde ekyokusiibulukuka ng'ate muli mutukuba bukumi miggo. Kyewuunyisa nti omusiraamu okumuyita okusiibulukuka yajja n'essanyu eringi kubanga bakimanyi nti nno ekyo kikolwa kyabwa Allah era bw'omusiibulula empeera ofuna. Balowooza nti oba oliawo Museveni abayise abasiibulule yeefunire ku mpeera, naye mwattu kyababuuseeko nti beyayise okusiibulula ate baagabanya emiggo. Wano ewa Kyagulanyi Robert Ssentamu ku kitebe ky'NUP basanyufu bagamba nti ffe wano tukimanyi bulungi nti tuli waka, tetulina kutya kwonna kwe tulina, tetusuubirayo mbeera nzibu yonna, tetusuubira kulaba ku miggo kubanga tukimanyi nti yatuyise muzadde ate yatuyise awa ekitiibwa eddiini zonna mu ggwanga erya Uganda. Kati tayinza kuyita Abayisiraamu nti abasiibulule ate n'abateeka ku mbooko abantu abasiibye. Wamma y'enjawulo y'abakulembeze n'abafuzi. Omufuzi akuyita n'akkanyaga emiggo, omukulembeze akuyita n'akkwata ng'omuntu era omuntu yenna bw'alina okukwata muntu munne. President Kyagulanyi Ssentamu omuganda wange tekiragumu bwemboke yabola okwerekereza katono n'asiibula abasiraamu. Kikola kyakoze kya bwakatonda kya buntu. Nsaba Allah amugaziize amuwe kyasinza okwetaaga insha Allah. Bannange abantu bo bangi Sakala emmere gye batuwadde esene ey'okulwanira. Emmere ennungi si yakulwanira. Emmere ennungi si yakulwanira. Nawe bakubya ab'Ekololo. Watidde emmere ennungi soko zirabe ku plate eringa kube. oli ku mapu ya TV embeera bwetyo bweri embeera nkyakwatira abantu mmere eyange eruwa yala kulaba tengendo siruko banene ekifi ky'embuzi kiruwa nga temumpata omutima netuzigwamu nga mmanyi tetugenda lya futaali amanyi futaali tajja kutumala nga naba abantu bangi naye buli mukyali wano afunye emmere toyanza egemisa pulezidenti abakulu bali mu kweraliikira emmere bagenda giteekawo egenda sigala tugenda kusiba ya ddaaku